Eneyo program Mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV. Tukole. Kulikayo mukwano mulango kwe bali kupira ng'okyali mukulaba Delta TV. Tukole programu ya Mami eyakolamu nga tukyagenda mu maaso ne mami waffe wano mulungi anyirira atavaamu ebigambo eby'amagezi alina wano kwegamba kye bayita kwegamba omukyala gwe bayita beauty with brains. Kutwogera naye ate nga tubuulira olugendo lwe. Mami ng'olumba mu paati 2. Nga nnumba mu paati 2. Nga bwe nkugambye ngera nzirayo nga bulwale emaze okumpita nga ngamba osobola okudistributinga mu area eno biki twagala bino nga mbutuufu byali binene nenzirayo wa mwami tumwesiki mugamba bangambye waliyo business opportunity endala tugejje nangamba netukoze tutya kale tuddeyo mu banka twagala bino binene nkitegeera era no mwami wange wakozeseza ekigambo yakolamu yakolamu kubanga singa tetwalina Colorado yes tetwandifuna bakuwe loan oba bakuwe bank guarantee era tetwandikoze step yes so olwono brewery ngambye how fast can we start jukira bakuwadde opportunity olina okukozesa obwangu ate companies zo zikolerawo ziba zetaga omuntu ayanguwa tebagala ka space awo bagala continuity awo ekintu kitambule kati netugenda mu bank netusaba bank guarantee netusaba overdraft bingi byali bingi netugula trucks of course singa ze bali beetaga zaali nyingi naye twatandika naye mwalina kye mwalagawo netutandika ekigambo kiri kutandika kubanga bw'oba oyogera n'ototandika make a step yes bw'oba tutandise era totandika era toyina gy'olaga oba toyina ky'otugamba edda netutandika olwo nalina branch emu mu Kikuubo yokka then bwe tulwali netunoonya dipo baali baagala dipo ejamu square meters weziti ejamu bingi kati tuli awo opposite nanjenwa we yali gamwateeka awantu anti tutajetinga nakyo mwekiri business location ematalinga nnyo kuba kakati ate tosobola kuddira nti engeri gye mwali mukolagana ku byokunywa ate oteekewa kumpi n'omuzikiti nkitegeera kati waawo we tuli era tukyaliwo ne mu Kikuubo tukyaliyo era kyakula mu business tukula era twebaza Katonda atukoze bulungi. Ebiseera ebisinga abantu abaagala okukola emirimu egy'enjawulo batya nnyo looni mu bbanka. Oyinza kukyogerako ki mami? Abantu batya looni n'omwami wange yali azitya naye kubanga yalaba obumalirivu ate nga n'ebyenkola bitambula nga birabikako bigenda mu maaso abantu batya looni kubanga bawulira stories ez'abantu bebatwalidde ebyapa byabwe ne babitwala era waliwo olwoyita ku bizimbe ne bateekako bank property ebyo bwe bityo kwegamba stories abantu ze bawulira ezo zibatiisa ate nga kituufu batye naye looni bw'obeera ne discipline tesobola kukulema kuzaayo kusasula ssente za banka zizaayo discipline etya abantu abamu beewola ssente ng'azeewoledde for example kusuubula kasooli ekyokulabirako ate n'agulamu emmotoka atulageka nti levo yalinnye kitegeera gwe mami n'agulamu emmotoka egenda ku depreciating yes oba oyinza okufuna accident oba n'agulamu ennyumba abalage nti naye era walungi biki ennyumba tegenda kuzza magoba tegenda kuzzayo ssente za banka zigenda kutuula omwo mu nnyumba yo naye essente zeewole zikozesa ekyo kyennyini
kyezirina okukola kubanga olaga bank ngenda kusuubula kasooli n'olaga projections kasooli ngenda mugula miliyoni 2 ngenda kumutunda bwenti ngenda kufunamu zino n'obamatiza bulungi ne bakuwa ssente zaabwe kituufu suubula kasooli ofunemu amagoba ago ozeeyo interest ya bank ne ssente za bank azizeeyo omala zizaayo bagenda bakunoonya bokka komawo tukuwe ssente hope banange tulinayo business tukole yes so essente bw'ozeewola zikozesa ekyo kyennyini kyezirina okukola don't divert kati oli ayinza okuvayo n'agamba nti nazitaddemu ekyo naye ate amagoba gaagaanyi nafunye ebizibu eby'enjawulo kaakati amagoba gayinza okugaanya naye osobola okyalina omukisa okuddayo mu banka n'obagamba amagoba gaagaanye of course bo baagala nnyo okukola ssente abantu abo amagoba gaagaanye naye mbadde nsaba tulabe engeri gye tuddamu okureschedulinga payment plan tugambe obanga obadde oyagala kuzaayo miliyoni 2 omwezi muyinza okugeza period gy'obadde ogenda okuzaayo ssente ezo oba mwaka kakati nefuuka mu kitundu oba 2 babiwuliriza naye bw'oyiye ebintu bawuliriza nze nali manyi bawuliriza nabo tebaagala kufiirwa tebaagala kulaba abantu bafiirwa baagala nnyo okulaba sharita nti oweewoze miliyoni 2 ozizizaayo okuze kati ate bagenda kuwa 3 baagala nnyo naawe okule bizinesi eno eveemu weeyongereko okole n'endala okule omuntu ayagala kubanga bw'ofiirwa nabo baba bafiirwa tebafunamu omuntu alina stage gy'atuuka naba nga bizinensi yegeze nga takyetaaga kwongeramu looni kisoboka kisoboka kubanga munange ne looni nazo zistressinga kwegamba oyinza okutuuka wootuuka kubanga olina okusettinga goals okusettinga goals bazita ebiruubirirwa ebigendererwa nti mu bbanga bwe riti oluvannyuma lw'emyaka 10 nja kuba mpezezza for example 1 billion kyenjagala kyenduubirira nja kuba sikyagala kwewola ng'oyo kapita mmala kituufu kwegamba okendezeko ne ku risks okuze tugambe ate olunsi tokyakeera nnyo nga hokubu yakeeranga ssaawa 11 abaana abali eyo olunsi bazikwatakwatamu ate za banka kituufu ate bo tebabimanyi olina wootuuka n'ogamba kati awo ntuuse kanze esonyiwe ntuuse gyendaga kati eza banka mwebale nnyo kankomaawo mu magoba sente zange kapito agezi omukyala ali eyayinza okugamba nti mwami mukyala Hope ninyesimi yalina omwami eyamukwasizangako naye ate ye nga talina wadde amukwasizaako ayinza kimeekinga atya naye kankubulire muganda wange Sharita omuntu n'omwami ne waba takuwadde nze nakugambye nti olunsi tobulwa ssente zinatandika okulunda enkoko nga ndi mu primary obwo obusente obutonotono bw'otandikirako olaba abakyala nze ngenda mu katale abakyala abeera n'omudaala nze ntera obatunuya nentunuulira ennyaanya nemubala neŋŋamba ono alina kapito wa mitwalo 5 oba 2 buli mukyala yenna ali eyo tandika mpola toloota nnyo kuyitawo tandika mpola nekoolina ate tonyooma mirimu kituufu toddamu ebyo nti bandaba batya nze ntera okugamba abaana bange nti nze Mukama mpadde ebiroto byange byonna abimpadde naye ngamba abaana bange nti baana bange mukole temunyooma mirimu nze gwe mulaba wano ne bwenzirayo ku 0 nsobola okukola obwa house card buli kimu nsobola okikola sina kye sitakolangako mu nsi nalima natyaba enku nakima amazzi mu kilomita zimeka buli kimu nsobola okikola so abakyala bali eno abatulaba bakole nnyo ate mutandike empola okutandika empola nze nakwagala nnyo kuyigiriza ebintu bingi nti omwana akuyambako wano ne bwakubba omanya nti yayise wano ku kkono kati kanzibewo kubanga obeera wabiyitamu mpulira n'okula mpola n'olaba mistakes naawe ng'omuntu z'okola
n'ogamba eno sijja giddamu kankole bwe nti kansevinge kati zino sijja zirya kanzongere mu bizinensi bwotyo n'ogenda ng'okula pola naye ffe abakyala abasinga obungi twesaasira nze munnange njagala miliyoni 10 okutandika naye ani agenda ozikuwa zirinaawo naye ne mu banka tosobola kgenda okugyawo nga wakola relationship nungi nabo okusooka kubanga naffe kyatukalubiriramuuko nga tutandika tebatuweerawo sente ze twali twagala okusooka era batuwa ntono netugenda nga twezimba ne bagenda nga batwongera bwotyo naye mbagamba nti tutandike empola akwate empola atuuka wala kituufu twatandikira wala ku mitwalo 5 yes naye bw'olaba kati wetuli tosobola kikkiriza so abantu ne botandika n'emitwalo 10 so okutandika n'emitwalo 10 oli abeera nno nazo ne sente nagamba kati oba zino sente kati zino nyinza kukolamu ki gino 5 gye omanyi kabalagala bw'awoomera abantu bane yaawo omanange mwagala kenze namusika mu primary nga mugiza abaana ku break time mami webale kola kabalagala oyo kati kabalagala gula amenvu ga mutwalo gumu amenvu obunga bwa muwogo nabo tebuweza na mutwalo gula buto wa mutwalo si mutwalo 3 totandise business otandise yes ekikala ayina amanda ebisigadde ofuna mpapula z'amawulire enkadde ng'osibiramu bandi exactly yes otandika nze njagala nnyo abakyala abakola mu katale bansanyusa nnyo kubanga olaba baweredde n'abaana ne batuuka ku university naye ng'omulaba kapito ye gy'ayina teweza na miliyoni 2 naye nga ajjeemu akasente bazimba n'ennyumba nnyo akeerako sawa 9 babeera nakasereeyo babeera kaleerwe babeera nakawa kwegamba tuve mu byokwebaka otulo ate tutandike nga bwe tuli eriyo abakyala babeera bagamba nagamba bannange nze omusajja yandekera abaana ndi wano n'abaana ayinza kukola atya okubeerawo omukyala n'abaana be era ayinakola n'alumba ku poliisi n'agenda eno n'agenda eri musajja tatulabirira n'abaana biki naye nga gwe toyinanga abaana nti bamusajja kikubuuza abaana bamusajja naye naawe oli maama waabwe naawe balabirire tozirika nedda nga bwe nkugambye nina abakyala wane bugolobi mu katale obalabira ddala nga balina abaana bebawera abamu bakola nabo omwami bw'aba agenza ate tunaakola tutya agende munnange kyasazeewo gwe beeraawo kola n'abaana balaga ebyokukola abaana abakyala bangi baweredde abaana era bo babaweeredde kati mami bwe tunaabeera nga tubalese abaami abo ne twekolerera tebasuulayo gwa nagamba ku buvunaanyizibwa bwabwe era babusuulayo dda abasinga obungi babusuulayo dda naye ogenda kuyomba kati bo balina punishment kinze njagala nabo bapanishingibwe mukama yamanyi era kubanga kankubulire katonda yaba yakuwa obuyinza okuzaala abaana abo abalala tebabalina era tebabalina kituufu katonda n'akuwa obuyinza n'ozaala omwana ate n'omusuula era katonda munnange ffe tetulina kujajinga abantu era katonda yamanyi kyali bakolera ne katonda era yamanyi kyali sasula bamaama abo abakeera ssaawa 10 ne bagenda mu katale ne bajja ne balenga ebintu byabwe bali ne bawerera abaana ne batuuka ku university omanyi lwaki abagraduates bakaaba nnyo nga bawa speeches ate bakaaba nga boogera ku bamaama baabwe degree n'agidira n'ajambaza maama kubanga entuuyo z'amaama so buli mukyala ali eyo osobola okukola buli kimu katonda yatuwa engalo zino ani yakugamba nti tosobola kukola kintu omwami kyakola one time nali nvuga emmotoka awo ku Jinja Road nendaba omukyala yali mukyala mutonotono ng'avuga trailer abantu bonna twali mu jaamu naye nga abantu bonna ku street bakanudde amaaso ng'ali ku trailer neŋŋamba waawo that's it ate waliwo musanyukiddeko waliwo n'abalina enjogera egamba nti what a man can do a woman can do better
bwekiri toyanza nnyo nnyabo omukyala ayinza kulota okusigala nga takaddiwa kye nakugambye kiri ekyokusooka nti no nze neeyagala ng'omuntu I love myself yes okusigala nga tokaddiwa olina okwerabirira obulungi olina okukulya obulungi okulya obulungi kitegeeza kikulya nnyama nankoko edda nnyabo era ffe twabageyanga ku miguno awo maama basiiba enkoko tezibakongola amannyo basiiba ku nkoko mu biseera baba basika nkoko yes osobola okulya enkoko nnungi ennyama nnungi naye buli kimu okirya mu budde bwakyo mu bwetaavu bwakyo okulya obulungi like balanced diet for example nze omwami wange I don't want to offend you no, it's okay. naye mwami wange yampasanga ndi kawala katini nnyo kati naye nga buli lwennyongerako omanyi oba ogejja osooka lubuto kati ng'akola fani nga embangezeemu katono ng'aleeta tawero aginsiba mu kiwato olubuto lwakuyiseeko ng'ebintu tabyagala ebyo kwegamba olina okwerabirira obulungi olina okukola exercise kisinziira ku kikyoyagala olina n'akazigo akalungi tekitegeeza nti oba akazigo akalungi sitegeeza nti oba kola expensive nnyo weeruse oba kola no ne bagiyita vaseline vaseline oneeka naaba bulungi buli lunaku weesige ka vaseline ko tambula sigala ng'olabika bulungi naye ekikulu mu kyo kiri bwe kiti abakyala bw'oba tokoze akazigo ako ogenda kajjawa osiiwuuke ogamba omwami mwami tumwesite ensawayo $5,000 omanyi ekinyiiza olumusi ayinza okubuuza gyaki kati awo onsindise genda kukola nnyo ate sibinyiigiramu okola bukozi annimi 5 saagala kumbuuza gyaki nange ndi muntu mukulu mumaani nange ndi muntu mukulu $5,000 ngende ngula akazigo nalabeeyo ka blouse akalungi omuntu n'agaana naye olina okuba nga naawe omukyala olina akasente ko olinamu akako wegomba ekizigo ekirungi kigule ate omwami oluusi abakyala tetubayambako alina okuweerera abaana alina okusasula ennyumba alina okugula amafuta g'emmotoka alina okugula buli kimu ebyo byonna byonna biri ku mutwe gwe ate naawe n'omwongerako ez'ebizigo bw'aba akuwadde sa bonus yes naye abalala si bagabi abamu kati bw'aba takugabidde tozirika ate kakati abakazi bamanyi n'okukuba amasimu nga bakubira basenga ab'enjawulo betuwulira munnaye senga nnyamba omusajja tampa n'anoonya n'eddagala omusajja tamuwa nange nkubuuzeeko ekibuuzo senga amukolere ki bw'amuwa akadagala omusajja atandika omuwa oh my god yes sibikkiririzaamu I believe in working I believe in hard work era nze bw'oba tonjiyiriza nze okumala emyaka mingi nga towulidde ekigambo kyange nti mpa kitegeera ate nga osigala oli musanyufu naye kyeŋŋamba abaami oba olunsi abanaatulaba oba abatulaba sente zammwe zituwoomera nnyo abakyala munange tuliwaawo tulabirira tuli kibya kinafu twagala nnyo tulabirira naye era tulina okwekolerera ng'abakyala ate ne tukola nnyo so omwami ne bw'abeera takuwadde kwegamba abakyala bagamba omwami ne bw'abeera takuwadde itsoke naye alina responsibility ezize nnyingi ate oluusi tetubayambako tomuyambye ate naawe era oyagala akulabirire yesu asobola okukulabirira naye naawe kola oleke mutekako ate extra burden exactly naye ffe twakwata ne kali akayimba omusajja omukodo yankeeta yantama
katubasabire baleme kuba bakodo batuwe ku ssente naye ne bate batuwadde tukole kubanga naffe tulina emikisa zitusanyuse bayigawo oyogedde ku mikisa oyinza okuba nga oli mukyala mukozi nga buli kyokwatako kijja ng'osinga n'omwami wo ssente naye muweeko ku ssente alyeko mami akasente Yeah. kaffe nga tukaagala kabeera k'abaaniko nze n'abaana ne famire yaffe sharing is caring nga bwe twayogeranga eddaga tuli bato kati aba taakusabe buli seera bw'omuwaayoko atajja kusaba buli kaseera kubanga nabo beewa ekitiibwa ng'abaami tebaagala bamanyi nti no bo be balina otulabirira kati bwe kiba kizze nti bambi omuwaddeko olw'olumu n'olumu omuwaayo ku ssente naye n'alya naye nze era nze nzinooti nga ziba zirina okudda ate nga mulimu amagoba oddiya ofuse banka onjigiriza ekipya olina omwaka n'alyako oba olunsi school fees zituuse nga talinaamu amaka nteekeyo itaka bank slip n'okateekaawo n'olaba smile banne baba bakwagala olugira ng'omubaga omusajja ayagala omukazi oyo abakyala tukola kubanga ne bayibuli etugamba tubeere bakozi abakyala olina okuzukuka kiro nga bukyali tusooka okuzukuka ogenda okole oteere abaana bo n'omwami wo n'ab'omu maka go emmere ku ttebo mpulira so olina okukola naawe omwami n'akusanyukira olina okumwongerako value omwami abeera muvubuka nga tanaakuwasa naye lwaki awasa asobole okufuuka omwami afuuka omwami ate mubeere wamu babiri kubanga kyemukoze ababiri kisinga ekyomu kituufu naye oluusi tetubayambako yeyo bano bamire kugamba bakulabe nti no amaka ge wagendamu wagasanga gali bwe gati ogongeddeko kino kituufu toyanziza nnyo nnyabo mami nga tumaliriza kayimba kikootera okuwuliriza ng'obadde wasanyuse n'owulirizaawo siri muntu nnyo wa nnyimba naye ono omwami omuyimbi gwe bayita Silver Kyagulanyi ennyimba ze zibeera zeesigamye nnyo ku Katonda waliwo ekisa ekinondoola kyenewuunya emmotoka yange wagirabyawo omwami oyo muyinamu nnyo nnyo era bwe mbeera mu jaamu muwuliriza nnyo oluyimba olwo lwoluyogedde ng'ekisa kya Mukama kinondodde walabira ddala ng'ayimba ku ggwe era twali mu 2020 twali tugenda ku celebrate nga 25 years in marriage nali ngenda muyita anyimbire ennyimba ze zonna azimaleyo kugamba kisa kye kinondodde nnyo kisa kya Mukama kinondodde kubanga nazaalibwa mu maka agatali magagga naye nga Mukama atusitudde amiina ate webale na buteerabira Katonda abantu abasinga bwe batuuka eri waggulu bate baagala kumanya ange Mukama byonna ndimugamba nti Mukama ngenda kukola kino gw'onkulembera baako be weebaza mu lugendo lwo luno nnyabo of course njagala kwebaza Katonda yasooka mu byonna njagala kwebaza abazadde bange taata wange yagenda ne mama wange waali mama waffe oyo Susan Lusimbya yatulabirira nnyo yali mukyala mukozi kati akaddi alina emyaka 83 naye nga alunda embuzi alunda kino omugala leero dali bakana akagato takangulidde ye n'akagula kwegamba mwebaza mama wange oyo Susan tuliganda wazo bate netumuyita Suzana muwala mulungi mulungi nno yes nga tulabira ku ggwe mwebaza nnyo nti yatulabirira naye kati Katonda n'atuwa obusobozi naffe tumulabirira kati mwebale nnyo yes abalala benjagala okwebaza mikwano gyange bonna beemanyi naye kati ofuse mukwano gwange amiina webale kujjako wano kale nnyabo njagala nakwebaza omwami wange era mwami Habert tumwesije twatandika olugendo kati tuwezeze emyaka obanga 28 naye twerabiridde bulungi andabiridde he has empowered me
Kwagamba tugambe nti no behind a successful woman there is a supportive husband. Oh yes, we balina kukyusaamu. Supportive husband. Supportive husband. Yes, and support nze mu buli kimu. Ate nange Mukama nampa omukisa buli kyenkwatako kiyitamu. Njagala omwebaza ebale kundabirira. Nange nemulabirira. Era kituufu. Bale nnyonnyo. Eri abantu abagamba nti yayina ekisiraani. Kintu ekyo kirowoozaako ki? Buli kyenkwatako tekitambula. Byange byebifa. Nze sikikiririzaamu. Nti Katonda yatutonda ng'atwagaliza birungi byereere. Ffenna tuli baana be. Olunsi abantu agenda awantu n'agamba njagala kutandika kusuubula kasooli. Naye miliyoni emu naye bazina mmala oba nkole ntya. Kwegamba n'agenda mu bizinensi ng'ayina emitima ebiri. Yes. Ebisiraani nze ndowooza tebiriiyo. Abasitaani. Ekintu ky'ogenda mu sooka okisabire. Yes. Beera positive. Beera determined. Teri bisiraani biri awo. Abeera sitaani. Ate gwa omuntu yaba amwetaddeko. Sabira sitaani ave mu kkubo lyo. Buli ky'ogenda okukola. Munzikirizayo. Oba oli musiraamu gamba Allah. Nti Allah. Ngenda kutandika bizinensi eno. Mukama ngenda kutandika bizinensi eno. Naye nkulembera. Gyawo emisanvu mu kkubo. Teri bisiraani biri awo. Ffe olunsi tubeera negative mu mitwe gyaffe. Ne twesiba mu bwongo. Bajjula egamba nti olulimi lutonzi. Ekintu kyeweeyogerako kyoba olunsi kikubeerako. Olunsi kiggoberera. So teweetondako bintu biri negative. Beera positive. Bintu bikwase Mukama. Teri bisiraani. Amina. Mami obudde butugenzeeko naye ate nina kensaba okubuuzaayo. Osobodde otya okubalansinga n'okuuma obufumbo bwo emyaka 28 nga toli mukyalo omukozi? Okubalansinga nakugambye mu kusooka nti buli bafumbo oba buli ba partners tugambe mwetaaga constitution eba guiding. Constitution erimu ebintu bingi nnyo naye okusinga ennyo erimu ebintu okutegeera munno. Kati okubalansinga kulimu okutegeera munno ng'obeera nayo. Nakugambye kontino bwakugamba kino ABCD bino sibinnyumira. Bino bye binkolera. Obalansingira awo. Kituufu. Kola munno byayagala ebimusanyusa. Nange kola byenjagala ebinsanyusa. Bwe naabivaako then tugenda kuyomba. Ensonga olaba waliwo domestic violence n'ebirala beekuba olunsi betta n'okwetta. Kwegamba olina okubalansinga. Naye okubalansinga kutandikira wali mu kutegeera munno. Kyoyanza nnyo nnyabo. Ebale nnyo okutukyaza abaana batulabire omwami mutulabire nabo ku kampani zo nnyabo bonna naffe tubaagala. Nebaliza mmere nnyabo. Kale nnyabo mukwana laba Delta TV ebiwoma bigwa byokya. Bigwa byokya. Mami twali tukyamwagala naye tomanya luliba olwo tulimuleeta omulundi omulala manya gange nze Sharita mukyala Kaweesa. Nkwagala nnyo mukwano obeera ng'olina mami yenna gw'oyagala tukyaze ku programu eno jjukira ekigendererwa kyakuzamu bakyala bannaffe maanyi tomukotogera muleete tumanye ekkubo akikola atya omulabireeyo mu kkubo n'omutya kati leka tumuleete ku TV atubuulire akikola atya engeri gy'akikola naawe obeeko by'ofuna ate naawe kikole otakumira mpeera mukwana kunkumire twerabira kuyita ku Sharita's Bridal World tuteeke omukolo gwo gwonna nammwe abagala okusoma ebyenviiri twaguddewo ekisiro mami tutunde wali mukamera tubagambe Mukama Katonda abakuume. Bye bye. Katonda abakuume abatulabye. Keep safe. Kale dear. Bye. Enayo program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV tukole. A warrior is a